Kati wali obaddeko n'omusajja. Did you ever try? Sikikolangako. You're scared. Ate era ekisinga okunsumbuwa era ekisinza okubeera nga neetaaga obuyambi ti nga bw'ondaba ndi muwala mulungi. Of course you are. Kati era oli ye waba akusanze mu kkubo tugeze ng'omusajja n'akusanga mu kkubo ye bambi aba akwegomba n'akulaba ng'omusikiriza era mbafuna nnyo aliwo n'abagenda ne bagamba mamange oyo muwala wo twagala tumuwase. Anti okyaliko baraka tonnaba kulaba ku musajja yenna. Ya nga balina ssente remember yalina Haji ne bajja nga mutabani waabwe nga njagala ayagala mpase naye ne mama kennyini nga abagamba mwogere naye kubanga nga akimanyi sijja kukkiriza bambi era ekyo nakyo nga kitokyalenga nnyo maama wange kuba kati ndi mbulamu sibitegeera bulinga bwa kirenzi bulinga bwa kiwala kwegamba nze ndi awo nange sibitegeera butegeeza. Amabeere simanyi lwaki naye tegamera. Okay. I'm so sorry. Temuliimuko yadde n'obutono bwe buti. Gali ku kifuba bwe kati. Era nga olaba ag'omulenzi bwe gabeera n'agange bwe gali. Tegajja. Tegajja go. Tegajja. Mama we yakitegerako nti tozze mabeere. Mama akimanyi. Naye talina kyakola. Talina kyakikolera. Era olumu eba nti oba ngenda kutambula sobola okwambala oba brang erimu sponge. Obutalegira muntu oba kuntunulira nnyo kumalako mirembe. Oyambala brang erimu sponge kati oli wakulaba amanyi oyina amabeere. Kati ne sitamanya kikiddala. You need thorough check-up for your hormones. Kyendowooza nze nga nze. I don't know how supportive your family is. Naye weetaaga thorough check-up eya hormones ezo. Obalansinge hormones zo n'amabeere gajja kujja olaba abasiyazi beerongoosa amabeere ne gamera. How could you be? Mbadde nga sigendako boarding sections because nga sizikiriza gendamu. Nagezaako ko n'ensoma naye nga nsomera mudde naye olunaku wanina ka season akanchalenginga muko because nali ngenda kutuula my senior 4 ky'omukisa obulungi bazadde bange bagezaako ne bampeererako. Nali ngenda tuula senior 4 yange kati kusomero gye nali I won't mention that name, the name of the school. Naye kati nali ngenda nga tugenda kola UNEB and then kati center number yaffe yali ejjudde nekijja nekibeera nga nti nagenda walala nga tuyina nga abamu bagenda kubatwala walala. So kati nekibeera nga nze omukube bagambye batwale ewalala. Kati awo nga kitegeeza nina kuyingira Kisulo oba njagala oba saagala. Nyo naaba ne banno. Ate kati mu Kisulo oba olina naaba ne banno remember mba mugenda kola like that UNEB senior 4 muyinza okumalayo nga weeks 3 oba omwezi. Kati era we nagenda we nalaba nga erinnya lyange li appearance ku list y'abo balina okugenda nakaaba nnyo era ku olunaku saamala ekusomero saamalako nafuluma bufulumi natoloka na butolosi nengende wakanga nkaaba mama nambuuza kiki ekikutuuseeko even kugumya. Doctor yangamba nanga nti tewaliwo omuntu asobola kubeera ne organs zonna ng'ez'omusajja ez'omunda n'ez'omukazi ez'omunda. So that means you are a woman. Just akantu ako kakubatharinze akakuliko. So bibino doctor bye yangamba nga njogeddeko naye. So nva kusoma. Okay, yes, I confirm kyembadde ngamba kituufu. Tekisoboka omuntu mumufe abantu tekisoboka kubeera ng'olina ebitundu by'omukyala n'ebitundu by'omwami. It's not possible nga biri different ng'oli alaba nti it is not possible. Olaba akasolo k'omwami the penis ne akantu k'omukyala ke bayita clitoris buva in the same, like they are almost the same organ, just that mu mukyala kabeera katini mu mwami kabeera kanene. So omuntu wabeera tasobola kuba nga alina buwumbi koze buva mu kintu kye kimu era abantu abo nga balina ekyo kintu tugamba balina intersex oba ambiguous genitalia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebinyiza, ebikaaba obisanga ku HK Media. Ndino omwana ow'obuwala wano, she's a pretty girl. Mukwese effeesi ye lwa nsonga alina ekizibu eky'amaanyi. Nze nasemba okulaba omuntu alina ebitundu bibiri oba be bayita abalina ebitundu bibiri ebyekyama. Waliwo omuvubuka, waliwo blog edda bamuyita Kakalaamu ye yamukyaza. N'amuleeta omuvubuka oyo naye yeeraga feesi. However, nze ebitundu bye saabirabako n'ebyo n'omutiddo biraba naye nze mpuliriza ekyo omuntu ky'abaŋŋambye ne tumufunira okuyambibwa. Njagala okumanya ku boozi y'omwana ow'obuwala ono yajja atya okuba ng'alina ebitundu bibiri ebyekyama. Naye we nabadde njogera naye ku ssimu omwana ono namubuuza ebibuuzo ate nga yaŋŋamba birala. Ne njagala nkubireko ku dokita wange wano, Dr. Gavin, ambuulira oba kiri possible omuntu okubeera ng'olina ebitundu bibiri ebyekyama oba kisobola okuba possible. Era nanziramu message gye ngenda okuba playingira maaso eyo wano ku ssimu naŋŋamba ebigambo bye byenjagala tuwulirizeemu olunaku olwaleero. Mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. W'obanga ggwe tolina kizibu kyonna yisa engalo mu maaso nga ssente zokka z'otalina. Yisa engalo mu maaso kuba abantu bangi balina ekizibu ky'obutaba na ssente ate ne baba n'ebizibu ku bitundu byabwe eby'omubiri. Olumu ne baba balema, olumu ne babeera n'ebizibu bingi eby'enjawulo. So w'obanga oli eyo nga ggwe ekizibu kyo ky'olina kya butaba na ssente, obulamu butambula bulungi, ensonga zigendamu bulungi, oyagala okuzaala ozaalirawo, yisa engalo mu maaso bannange. Kozi nze nsikanyeko ku bantu abalina ebizibu bangi naye banaye olemwa. Dduka ku Mbiru Furniture Workshop otuguleko furniture omulungi ow'omulembe ffe tumulina ate kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo tufollowingeko. Sayinza okulaba Okusanga nyabo. oli otya? Ndi bulungi. Si nnyo. Toli bulungi. But you look beautiful. Abantu bakimanyiko nti bwoti bw'oli oba bakimanyi kyama ab'ewaka bokka be bakimanyi. naye abafamire yo tebakibuulirako abantu. Bakisirikira kuba baali balabanga amawano ne bataagala kukisaasaanya nga But how does that look? Is it too big? Which one? Where is it? How is it? Soko obuze kubakuwuliriza. Balamusizza nnyo mwenna abampuliriza. Amanya gange bampita Namutebi Hawa. I'm so sorry, Hawa. Olina mukyala musiraamu. Naye ndi musiraamu. Naye wagendako ew'omusawo ne bakkebera? Tebantwala sigendangayoko ew'omusawo. Cause okusinziirayo wannyonnyodde me I have a feeling just akakantu akalinga akagala akakuliko bwe kati. Kayinza okuba it is just an attachment nga tekayina musuwa, tekayina wekekute cause it's not even functioning, right? Yeah. Okay, kati soko mbuulira emboozi yo. Abampuliriza natandika okutegeera obulamu, okutegeera nga mbeera ewaffe eyo Masaka, nga mbeera ne bazadde bange. Naye twakula nga tuliwo abaana 5 nga nze omwana asembayo ewaffe ng'ate abalala bonna balenzi. Kati nga nze muwala alimu. Mu famire yo yonna? Mu famire yonna nga nze muwala. Naye ngenda otandika okutegeera obulungi nga ndaba nnina ekyenjawulo nze ekindiko. Bwe nagezaako okubuuza maama ne mmugamba kubanga ndaba abaana abalala abawala abato bannaye. Naye nga ndaba bo tebalinga nze bwendi. Nze nga ndaba ndi muwala naye ate nga nina ekirala ekinneeyongerwako. Ne mbeera nga nina 2. So we nabuuzaako ku maama. Maama n'aŋŋamba bw'atyo bwe nazaalibwa. Bw'atyo ye bwe yanziramu. Ndowooza baali tebalina ssente cause baali balina kulongoosa right ng'okyali muto. Era ssente tezaaliwo bulungi ewaka. Nga bw'olaba omuntu bw'akula n'ennamagalo, it comes as a dot. Ng'omwana muto, it becomes very easy. Bakasiba na busibi ne kavaako. I think that's what they had to do. Kati ewaka obulamu bwali si bulungi nnyo newankubadde nga ate bwali era si bubi nnyo. Naye ate ndowooza ne batakisaako nnyo birowoozo.
nti bo we baakiraba ne batakyebuuzaako okulaba oba kisoboka ne basalawo bakikume bukuumi mu famire ng'ekyama so singa beebuuzaako ku bantu baali badde tomanya bafunayo ayinza okubagamba ne bansalira amagezi nga nkyali muto. Kati tebakutangiranga abantu kukulaba kubanga ffe twabeeranga abato nga banaye tubeera bwereere olujja lwonna? Nze nababeeranga bannyambaza ate nange we natandika okulamu n'entegeera nze kennyini newe batandintangidde nze ate nali overprotective eri nze kennyini olwokubanga ndaba bannange nga bo mbalaba tebalinga nze bwendi so nze kennyini nga neekweka nnyo n'abantu nga newe mba nyambadde engoye ne feesi olumu mbasaagala bagirabe nga nze mba manyi oba banalaba feesi nakiri ne bakiraba nga bwentyo bwe bulamu bwe nalimu. I'm so sorry. Nga wemutuuka mu PE kusoma. Era okusoma kwange byansumbuwanga nnyo kubanga ngaliwo PE awo mugenda abaana oba olumu ne basigala kati oba mu bunikazi babuusebuuse mudduse bali mu bugoye oba obakwata oba tugeze tuwa babatwalako for swimming nze nga ŋŋaana saagala kuzinsasulira. But I think that thing go Charlie muto it wasn't big kuba kati bw'oŋŋamba nti kenkananga akagalo kano akanasuya at the moment ate ng'oli mukulu oli muwanvu nga bw'oli kitegeezaako naye era ng'era w'oba oyambadde nti oba nnikanga omwana omuto era nga waliwo engeri waliwo akazimba akakazimba ate nga n'omulala ne wewandibadde ggwe nga tondaba nze nga mbeera insecure nga mba mmanyi omuntu andaba oba okitegeera ekyo kyengezaako kunnyonnyola kati ng'era ze gundi saagala bazinsasulire era lumu abasomesa ne bayitako ne bazadde bange ne bagamba naye ono omwana nga tetumutegeera ne wabeera kusomera alina engeri gye yeeyawulako ku banne alina engeri gy'abeeyawulamukko enjawulo etali ya bulijjo kiki nga bwentyo obulamu bwange we buli. Ebizibu tebigwa mu dduniya. Kati gwe maama wo wamubuuza nti mami lwaki ndi bwenti yagamba? Nze namubuuza n'aŋŋamba ekintu kimu Katonda bw'atyo bwe yakutonda. Wamugamba kano kakyakandeebeeta? Kasita natandikawo okutegeera ate nga ndaba abalala bo tebalinga nze. Kuba aliwo brother wange gwe naddako naye nga ne we tuba tunaaba osobola okumulaba yenga nga tukyaliwo abatoototo naye nga awo ntandise otegeera nga ye omulaba nti alina kamu. Bw'olaba n'abawala abalala omulaba nti naye alina ki? Kamu. Naye ng'ate gw'olaba oyina ate oyina n'akalala akatategeerekeka. Kati kwe kumubuuza naye n'aŋŋamba bwentyo bwe nnakuzaala maama bw'atyo bwe yaŋŋamba n'ekimanya mbu nno kyekyo. Oyinamuko obuzibu bwe weewuliramu ku gwe ng'omuntu mu kufuka kano akantu akalala akakuleebeetako kafuka? Tekafuka. Kayimirira? Tekayina kye kakola just ko kali awo. Kati ate eno mu bitundu bye eby'ekikazi emikolo gyonna gikolebwa? Periods zange mu mwezi nsobola okgendamu olunaku lumu ate era ne wayitawo ebbanga oba omwezi omulala guno wendwala oguddako sirwala. Zirina ntalabika. Zibulaabula bwezityo. Kati wali obaddeko n'omusajja? Did you ever try? Sikikolangako. You're scared. Ate era ekisinga okunsumbuwa era ekisinza okubeera nga neetaaga obuyambi ti nga bwondaba ndi muwala mulungi. Of course you are. Kati era oliye waba akusanze mu kkubo tugeze ng'omusajja n'akusanga mu kkubo ye bambi aba akwegomba n'akulaba ng'omusikiriza era mbafuna nnyo aliwo n'abagenda ne bagamba mamange oyo muwala wo twagala tumuwase. Anti okyaliko baraka tonnaba kulaba ku musajja yenna? Iya nga balina ssente remember yalina Haji ne bajja nga mutabani waabwe nga njagala ayagala mpase naye ne maama kennyini nga abagamba mwogere naye kubanga nga akimanyi sijja kukkiriza bambi era ekyo nakyo nga kitokyalinga nnyo maama wange kuba kati ndi mbulamu sibitegeera bulinga bwa kirenzi bulinga bwa kiwala kwegamba nze ndi awo nange sibitegeera butegeeza. Amabeere simanyi lwaki naye tegamera. Okay. I'm so sorry. Temuliimuko yadde n'obutono bwe buti gali ku kifuba bwe kati era nga olaba ag'omulenzi bwe gabeera n'agange bwe gali tegajja go
tegajja. Mama wo yakitegerako nti tozze mabeere? Mama akimanyi naye talina kyakikolera. Era olumu eba nti oba ngenda kutambula sobola okwambala oba brang erimu sponge obutalegira muntu oba kuntunulira nnyo kumalako mirembe. Oyambala brang erimu sponge kati oli ewakulaba bamanyi olina amabeere. Kati ne sitamanya kiki ddala. You need thorough check up for your hormones. Kyendowooza nze nga nze. I don't know how supportive your family is. Naye weetaaga thorough check up eya hormones ezo. Obalansinge hormones zo n'amabeere gajja kujja olaba abasiyazi beerongoosa amabeere ne gamera. I think your hormonal imbalance is really very high, like oyina eyo gundi eyo. Your hormones are not balancing. Kati engeri gy'oyinako nakaneno akantu muli eri kikutocharinga obwongo, sometimes ne stress egana periods okujja. Kituufu ekyo kyo. N'ekintu. Do your friends know? No, tebakimanyi. Okujjako waliwo best friend wange omu yekka gwe nnina yakimanyi. Naye abasigadde takyogerangako anywhere. Takyogerangako, abadde faithful kuba ndudde naye. Did you ever try to sleep with her? I can't try because I think newe yandibadde gwe. You can feel it. Tosobola kukigezaako oli ne waba njagadde kuba mbafuna nakuwa ssente mmeka oba mu courtship stage because mba sina kyabanyonyola. Oli wajja na approachinga n'omugamba ki? Olaba abasajja babeera n'abantu abalema ng'akasoba staffobwa. W'omugamba n'adduka. Agenda n'ofuna omulala era n'omugamba. Kati oba ogenda kukinyonyola bameka? Nze nkuleka just kubanga era omuntu yenna ne wooba oli naye mu courtship atuuka ng'ayagala abeereko naawe. Kati nze nkuleka kunneekuleka nayagala okukuwasa without things. Anti kati esitamanyi oba I can give birth. I'm so sorry. You have never checked? No. Engeri gy'ofuna periods olaba periods zennyini ze skippinga bwenti kati ate kati kitegeeza. You never know kwolwo periods bwe zijja egirinza okuba lisembedde. Omwana omuzaala omuyonsa eki? Omuyonsa amata g'enti. It's okay. I don't want you to lose confidence of yourself. Ng'olinga ng'ogamba nti ensi ekomye buli kimu tekisobola kutambula. Byonna by'oyogera birina eddagala. You need surgery for your parts. No hormones z'okubalansinga so that amabeere gajja gakule. Tolabako abagundi banene abaagala basajja bannaabwe. Bw'amira ezo hormonal pills ogenda olaba atansomera amabeere. Nze byansukkako. There is hope. Just that gwe family gye wakuliramu abazadde bo baali tebakifaako. Ate kati nkuze ekyo mbadde mmanyi kikolebwa ku mwana muto. Ne ku muntu omukulu. Kubanga kati banene ate bo be bakola surgery ne babateekako n'ebitundu by'abakazi olowooza babateekako batya. I've heard of so many people out there ababikola. Ababikoze ku internet okwo kwonna. There is help. Just that tumanyi bumanyi ani agirina. Essuubi lyo libadde lyanzigwamu wenjogerera wano. Kati gwe wafunye otya obuvumu obujja wano? Naawe bufunye kozi nga mpulira nkikooye. Kooye okubeera nga abantu b'ebitiibwa they approach me nga they are willing to be with me naye ng'ate muli eri nina hidden pain nga nina kye sitasobola kumunnyonnyola ne mugamba nti kino na kino oba kino because it's very weird. Toyina ngeri gy'oyinza kutuuza muntu n'okimunnyonnyola watiifu mwagala naye nanjagala n'enkimugamba nankyawa. Kati byonna byonna mbeera nabyo n'ensalawo n'ensirika busirisi n'enkulaba bulabi biki kwegamba yeyo embeera bwentyo gye mpitamu obulamu bwange. Yeyo embeera. I lost hope, simanyi kirala kyennyinza kukola ndi awo kyobula ntuuse kati nempulira n'okwekyawa n'ekyayi. N'ensala nga oba nina wonna wenyinza ofuna help. That's why nasazeewo n'enzija. I'm sorry, ngenda kubuuzayo ebibuuzo ebiri sensitive a little bit. I just want to know. Ng'abakyala nga tunatera ogenda mu nsonga. There's that feeling you feel like you want to have a man. Does it happen? Sikiina.
era sibeerawo ne mpulira nti oba omubiri gwange no sikiyina nze ekyo newe mulaba nkulaba n'onkwatako like oba n'omufuna like nembeerako mu courtship n'akuwa like gange mpulira mikwano gyange bo boogera simayanga kasita omuntu gw'oyagala kwatako oba owulira nze sirina lutiko lwemmera era we nkulabanga omuntu ali awo nemunkwatako obanga akwata ku muti sirina kyempulira though olumu ne pretending nti I'm feeling something. You have to pretend until you feel. Pretend. Even if I pretend. Nenkola ntya tewali kikyuka. Did you ever play with yourself? No, sikigezesangako cause era bandabanga bye bimu. Bwe kuba kunaaba normally naye era sirina kyempulira nti oba mpulire cause mpulirayo kuba n'abantu. Kubanga bw'oba ogenda mu periods ekituli gye kiri, it means anyone can penetrate. Anyone can do that. Naye nze we need to get one man who is serious ajja tuyambe as we wait for your hormones to balance. Akakantu naawe bakasalawo. I doubt that thing kayina we kaatakinze oba any vein teka functioninga tekaleeta musulo tekayina we katwala kikayinza noba just kazimba naye ng'oli scared. Kazimba kuba just concern yange yakuba nti no oluddewo okumera amabeere but you're not that old. Era okusinziira ndabanga si bwe kyandibadde kozi kalinga kannaswe sigamba nooba katini nnyo nnyo ng'oba katulutu. Abantu babeera n'ensundo nga nnene birthmarks ezo zimu ku birthmarks anti kalinga shape yo nga woolabaako omulenzi. Yeah, it's like a dick. Sigamba nooba kalinga kasundo bwe kati tekalinga kasundo. Kati bwe wabiŋŋambye nawulidde bubi kuba engeri gye nakubuuziza nti does it function n'oŋŋamba yes. Neŋŋamba kati nenjagala mbuuzeeko ku dokita wano eno yabadde tali mu ggwanga dokita wange Dr. Gavin abeera awo ku Munyambe complex. Nenjagala mubuuzeeko in audio ne mubuuza dokita is it fine singa mbeera nzannyeko ku audio yo wano. Mbadde nkugamba nti nayogeddeko ne dokita okusinziira ku bye wagambye kozi nakugamba byonna bifunctioninga n'oŋŋamba yes. Nze nawulira yes era dokita we nali munnyonnyola namugala ninawo omuwala naye mbadde njagala okuwulira ku ddoboozi lyo bw'oba toli mu Uganda otubulire oba kisoboka omuntu okubeera n'ebitundu bibiri ebyekyama. Njagadde kugumya dokita yaŋŋamba nti tewaliwo omuntu asobola kubeera ne organs zonna ng'ez'omusajja ez'omunda n'ez'omukazi ez'omunda. So that means you are a woman. Just akantu ako kakubotherinze akakuliko. So bibino dokita bye yaŋŋamba nga njogeddeko naye. So nva kusoma. Okay, yes, I confirm kyembadde ngamba kituufu. Tekisoboka omuntu mumufe abantu tekisoboka kubeera ng'olina ebitundu by'omukyala n'ebitundu by'omwami. It's not possible nga biri different ng'oli alaba nti it is not possible. Olaba akasolo k'omwami the penis ne akantu k'omukyala ke bayita clitoris buva in the same like they are almost the same organ just that mu mukyala kabeera katini mu mwami kabeera kanene. So omuntu wabeera tasobola kubanga alina buwumbi kozi buva mu kintu kye kimu era abantu abo nga balina ekyo kintu bitugamba balina intersex oba ambiguous genitalia kabeera nga olaba kayanka kinenenene okusinga clitoris nenga katini nnyo okusinga ako omwami omusajja omutuufu tukayita micropenis oluusi. Then gundi zino kisaak scrotum ekibeeramu emipiira gy'omwami kiva from the same thing nga labia za omukyala zemuyita enfuuli they come from the same thing ne labia. So omuntu tasobola kubanga alina biri different nti alina side alinayo labia alinayo balls. It's not possible because they come from the same thing. Era baba ambiguous obalaba nga kirabika bwe kitayinza okubanga eyenga scrotum nenga enyanga eri divided. So oyo agamba nti no alina both akulimba tekisoboka. Ate wagamba nti nasobola okuyima that's even worse alimbira ddala. Then menstruation ate waba ayiseewo. So that is a lie.
So, Dr. Bonali Munyambe, should we include you in our interview? Nangamba, yes, Nainangamba Talio, but I would like to have a full interview with this doctor and we discuss why you are like that. So, generally confused nali ndowooza ogenda periods ate nga ndowooza nakale erika functioning. Do you have balls on that thing? No, you don't. I think it is just a birthmark. Naye nga kanene okusinga birthmark. You need intensive care. Kyetaaga ne bakukebera bulungi ne bamanya ddala exactly why is that thing up there. Kati doctor so kumumbulizaako lwaki amabeere tegamera? Ngenda mubuuza ekyo ngenda kimubuuza. It's been a very long wait. Amabeere tegajja. Nze awo ndabyewo hormonal imbalance mu ggwe. Naye olaba bano abantu abasajja bamira eddagala ne bamera amabeere. What about you? Tola nti wamera like a hormonal imbalance ye musumba omwana obuwala. I'm so sorry. Kati bizibu ki by'osisinkanye? Did you go to a boarding section? How could you be? Mbadde nga sigendako boarding sections because nga sizikiriza gendamu. Nagezaako ko n'ensoma naye nga nsomera mudde. Naye olunaku wanina ka season akanchalenginga muko because nali ngenda kutuula my senior 4 ky'omukisa obulungi bazadde bange bagezaako ne bampeererako. Nali ngenda tuula senior 4 yange kati ku ssomero gye nali. I won't mention that name, the name of the school. Naye kati nali ngenda nga tugenda kola UNEB and then kati center number yaffe yali ejjudde nekijja nekibeera nga nti nagenda walala nga tuyina nga abamu bagenda kubatwala walala. So kati nekibeera nga nze omuku be bagambye batwale ewalala. Kati awo nga kitegeeza nina kuyingira Kisulo oba njagala oba saagala. Nyo naaba ne banno. Ate kati mu Kisulo oba olina naaba ne banno. Remember mba mugenda kola like that UNEB senior 4 muyinza okumalayo nga weeks 3 oba omwezi. Kati era we nagenda we nalabanga erinnya lyange liappearinze ku list y'abo abalina okugenda. Nakaaba nnyo era ku lunaku saamala ekusomero saamalako. Nafuluma bufulumi natoloka na butolosi. Nengende wakanga nkaaba mama nambuuza kiki ekikutuuseeko. Even nga sobola na kwogera olw'ennaku ennyingi gye nali nina. Era bwe nzijukire that moment mpulira ennaku ng'ekomawo. So does that mean tiwamalako bibuuzo? Mama namunnyonnyola n'ayimuka n'agenda n'ayogerako n'abasomesa. Alabe kati ate nga alina engeri gy'alina okubuzaabuza naye nga abasomesa bamubuuza omwana alina omonga banne lwaki tomukkiriza agende eri jasi amalirize UNEB we amala akomewo. Naye nga kati omusomesa omutandikirawa okumunnyonnyola ogenda kumugamba ki oba kiki. So mama n'abannyonnyolako nekituuka nekigaana. Ne batuuka list ne bagamba oba kye tuyinza okukola list tumukkiriza atuulire wano. Naye era ennaku aba alina kubeera ng'asuula wano. Kati ye kyeyabaga asaagala mwana wange kumbeera wala. Njagala nga list nga ndi kumpi. Ne bagamba bwe tuba tufunzizzaamu nnyo tuba tulina engeri gye tugenda okugira wabeewo omwana agenda mu kifo kye then oba asigala atuulire wano eno. Naye era kati ng'era onnaku ezimu ze nasulangawo ekyamazima nga sinaaba. Ne banjogerera nnyo ebigambo bingi mbwera sinaaba ndi mukyafu naye nga ŋŋuma. Ng'era we butuuka nyambala bwambazi neesiimulako bwesiimuzi nze buli kimu mbeera ku bwangu mala kubalingiza. Kwegamba kubeera insecure nga bwe bulamu bwe ndimu paka era we namaliriza. So bwe kityo bwe kyatambula zezo zimu ku challenges zenze nsanga kati bannange bagenze oba ku beach nze sisobola genda. Nangamba hawa tulinako we tulaga tugendako outing tugenda for swimming biki nze nga kwegamba nina kubeera waka nina kwekweka bwekwesi nga bwe bulamu bwebwo bwembeeramu. I'm so sorry. Sawa Allah kuyamba kuviireyo so that we get the solution. I'm going to keep contacting my doctors and I keep asking them about your situation. Let us stay in touch. Thank you for being brave no sharing a hokumbozi. It's not that easy. Era mama we yangambye mbo mkukweke face. That was already in my
in my program. But I hope you get through. I will. Kale bannange sigenda kubeera nga mbarisa olunaku olwaleero. Emboozi y'omwana omuwala ebadde very short, precise, ali intentional n'emboozi ye. Mutunoonyeeko tubeere nga tufuna okuyambibwa okw'enjawulo bannange. Sibula ku bantu nkute Namutebe. Naye mwenna abampuliriza mwebale nnyo okuwuliriza naye era kyensaba munyambe oba waliwo engeri yonna esobola okunyambibwamu. Nsaba bambi munyambe kuba nange njagala mbeereko ng'abaana abalala abawala. Njagala nange nfumbirweko, njagala nange nzaale ku baana, njagala nfuneko ku normal periods like when I don't get any pain nga gye nfunanga ninganga kale abawala abalala mpulira oli simanga yagendamu ennaku ze 4 n'avaamu bafuna that ka pain naye nga si nnene nga nze gye nfuna nziskipinga ne lwe nzifunye ziba painful kwegamba nveeko nange mweyo embeera n'ey'okubeera insecure nga ntya buli wamu wembeera mba ndaba nga nze atali wa bulijjo. Njagala nange nzireko mu that normal state ng'ey'abalala gye balimu. Nasanyuka nnyo nga nina abanyambye. Bannange bw'oba olina ekintu oba tomanyi bulungi bukirimu wano nina abawala bempulira abakomplaininga nti yagenda periods ennaku 6 full week kimuluma tamanyi nti waliyo n'abatagenderamu ddala. Nempulira abamu nga bwe twali ku ssomero ng'omuntu bw'agenda mu ttooyi nga mumubalira eddakiika gundi aluddeyo eddakiika bwe ziti nga mutuulaawo ku ttooyi ne mumubalira essaawa. Waliyo abantu abalina constipation ali severe nga tasobola kufuluma ng'okufuluma mumalamu kubira nduulu oba okitegeera. So bannange buli muntu wali walabira omwezi n'enjuba oba olina ky'olina yisa engalo mu maaso bwe buba ng'obwavu bwokka bwe bukuluma bannaaye mu nsi nkusabira ky'olina okumanya nti abantu eno balina ebizibu ebiri bigger than just that. Mwebale kutula mwebale kusubscribe ngenze Hadija Kigozi. Assalamu